Entandikwa ebadde etya eya enteekateeka ya gavumenti eno ey'okuba nti tweyonja mu bitundu byaffe, tweyonja mu bitundu byaffe, okubeera nti entambula zonna zisibiddwa okumala essaawa 3. Abantu beeyonje era omulanga muguwulirizza naye kusoomozebwa ki kwe musanze mwami Lwama? Sooka otubuulire kuba enteekateeka mugitandise. Kusoomozebwa ki? Kasasiro mumaze okumuyonja okubeera nga muwuliriza omulanga Kasasiro tumaze okumuyonja naye emmotoka ezimutwala wewe tumuteekawa. N'ekyokubiri nti abantu era tebajjumbidde nnyo. Abantu era bodaboda zikyakola, abalala bakyebase balira ssaawa 4, abalala baguddewo amaduuka gaabwe. So ndowooza twongeremu amaanyi kukwasisa etteeka lino, naye nga nze ku lwange nnyumiddwa. Tusuubire nti olw'omukaaga olunaddako mwezi guli ekintu kijja kujjumbirwa nnyo. Nga ab'obuyinza bataddemu amaanyi, local councils zitaddemu amaanyi, poliisi. N'okutwaliza awamu bantu bawulirizza. Siraba mmotoka etambula, kubo kkalu, ab'ebigere nabo amaduuka bagaggadde, kwegamba ekintu mwawulirizza ge mazima. Kale atusabe mzee olina kyoyogera mwebale omulimu gw'okweyonja. Omulanga gwa gavumenti muguwuliriza bulungi. Mwebale nnyo, mwebale omulimu gwa bulungi bwansi. Nabazza yooyo makubo makalu. Enteekateeka ya weeyonje abantu balaka nti bagiwulizizza. Ab'essayidi eno mwasuze mutya? Enteekateeka etambula etya eya weeyonje? Sawa wasuze otya? Gyebala emirimu. Mwebale okuwuliriza mulanga. Waliwo ayagala okwogerako eri eggwanga ku mbeera eno. Kasasiro we mumala mugenda mutwala wa? Emmotoka muzirina? Emmotoka weeri emutwala? Emmotoka yeetaagisa kubeera ng'etwala kasasiro naye ng'abantu bo mulanga baguwulirizza. Mu kitundu ky'e Nabaziza omulanga baguwulirizza, wabula emmotoka ze zirina okuyitamu zirabike nga zitwala kasasiro ono. Ekyo ya gavumenti. Kirungi ki ky'ogirabyemu ekigirimu? Bulungi bwereere. Kasasiro abadde afumbekera ku makubo. Mutandise ogigogola. Kiki kye wandiraba ekyetaagisa gavumenti eyongeremu okulaba nti munnyikiza enteekateeka eno? Akamotoka kabeere nga kayitaayita bwe mugogola bwe kakuŋŋaanya. Ate ekirala enteekateeka okutwaliza awamu teri mu buzibu bwonna. Mulaala mwereere. Mwebale emirimu. Mwebale. Erinnya tolitubuulidde. Tunulako mu kamera bakula. Osinzidde wa? Nabaziza. Awamu
olunaku lwa leero etongozeddwa Vice President wamu n'abakungu okuva mu gavumenti. Maama mwebale emirimu. Enteekateeka etambula etya okutwaliza awamu? Mujjumbidde ekintu mwakirinda dda kwegamba mbadde nga abakirinda. Erinnya ne woosinzidde. Sooka otunuleko katono mu kamera bakulabeko wano. Kyengera amasanda bwe bato we bayimiridde. Nteekateeka wonna motoka piki tezitambula. Mwebale maama. Kiki kye baba bakola kasasiro mugenda muleka wano? Mwokya. Emmotoka yeetaagisa ndowooza oba teyeetaagisa? Kyetaagisa mmotoka. Kyetaagisa mmotoka kasasiro naye nga abantu bo omulanga bagukoze eki? Baguwuliriza. Kyetaagisa mmotoka eyiteeyitemu ebeere nga kasasiro ono emujja ku makubo. Kya weebale. Lina amasomero gagyenyigiddemu teekateeka eno. N'amasomero gagyenyigiddemu enteekateeka ya weeyonje. Mwebale omulimu students ne amasomero agyenyigiddemu. Amasomero agyenyigiddemu teekateeka ya weeyonje. Mwebale ba students teekateeka amasomero. Tuli wano mu katale k'Ekyengera Summit. Abamu nabo kaweefube w'okuyonja bamwetabyemu. Era ono ye Mulongo Kato ng'akola kaweefube w'okuyonja. Mulongo mbeera ebadde etya olwaleero? Embeera ebadde nnungi lwakuba etukozezaamu ng'abasuubuzi. Etukozezaamu nti bakasitoma tetubafunye mu budde bwe tukoleramu, naye tetulina kyakukola kuba etteeka libateeka. Naye kyensaba naddala ab'ebyobufuzi kuno okulongoosa tukigyemu ebyobufuzi, kubanga kubadda nga tukyali bato nga tukola bulungi bwansi. Tukigyemu kigundi kuba tulina wala Kyengera ng'akatale tetulina jumping center ya kasasiro. Kasasiro balina tuteekaawo emmotoka nejja nemukola ki? Nemupiikingawo. Naye bannaffe abamu babitaddemu ebyobufuzi, byonna bawagira kino bebagira nedda. Gavumenti eba eragidde ekintu nga eyisiza etteeka kuba tulina kukwasaganyiriza wamu bagiso baani okulaba nga akatale kaffe kabeera kaki? Kayonjo. Ensonga ya kasasiro ono oyogedde n'ogamba mwe mumuvunaanyizibwako oba emmotoka erina okujja n'emujja oluvannyuma lwamu okwera kyekiddako? Bwe tumala okwera ne tulongoosa tubadde tusuubirayoko emmotoka za kanso okujja otugirawo kaki? Kasasiro, kubanga yo tebadde mu bajeti y'akatale. Yodde bajeti y'akatale ekola tiyafuluma. Naye tetulina kyakola tujja mujjawo. Naye ne nsaba Giso Osi Kyengera banakale tebatulaba bubi, abantu tebabalaba bubi, batukambye kweyonja kale bakayonjezza. Bandibadde tukwasaganyizaamu ne bala kasasiro engeri gyakola ki? Yavaawo. Y'ensonga enkulu. Kwegamba omwezi ogujja olw'omukaaga, kubanga enteekateeka ya mwezi lwa mukaaga olusembayo omwezi, musaba emmotoka zijjengawo kasasiro. Tusaba emmotoka zijjemu kasasiro. N'olwaleero luno n'okutandika kati kuba bakirangirira lwakuna. Alesebo ensonga yeewulikise. Mwebale nnyo. Tuli mu katale ndowooza eno teri kiriyo, bali mu masanyu. Neeyongereyo. Erinnya Sekala Livingstone, kyamani wa katale k'Nabazadde ne Market.
enteekateeka ey'okuyonja gy'ombuuzizzaako ssebo munnamawulire egenda kwongera kuba ensi okukola eragisamu obuyonjo obuyonjo bwe busooka mu ggwanga okukula kitegeeze banakyongeramu amaanyi n'enteekateeka n'ogenda mu maaso nga nnungi nga n'ennungamu y'abantu nnungi ensi egenda kukula sira katale kukabula ensi yonna egenda kukula kubewa nti wayonjo bagamba kumokola sooka obeere mulamu olyokotoonye ssente enteekateeka mufunye nga ggwe ekyamaani mulina enteekateeka gye mufunye oluvannyuma lw'okuyonja abantu bano kasasiro mujja ku kkubo oba bajeti redde mmwe mukirina eyo wammwe bajeti waffe redde buli wiiki ebeerawo era twasangiddwa nga tulina bajeti yaffe ya wiikendi kitegeeza nze mmanyi nga nze mu mutima gwange nti omuntu omuyonjo yakola ebigenda mu maaso era yabeera omulamu ekyobuyonjo sikinako buzibu ne bajeti tusogyongerako olw'ensonga twagala kuba bayonjo tulina buzibu nakyo njagala abantu bonna bayite obulungi bwansi balongoose kino kyaliwo bajjajjaffe ffe ng'abaganda wano kino si kipya lyali tteeka ng'omwami wa kabaka akuba saagala agalamidde abantu bonna ne balongoosa ekyo gavumenti bweba ekikopye ku buganda ffenna tukikole kiri mu ggwanga lyaffe enteekateeka mugitandise kansala tandisa ate egenda kubaawo buli mwezi buli satade tukubiriza abantu balekerawo okuyiwa amazzi amacwafu mu myala abantu bazimbe ku binaabiro bakole ku sofopiiki ebinya by'amazzi g'ebinaabiro switi nkalupiki tewazitambula bikidduka bazoteeka baalitegedde olwekyo bwenna bannashengera bantu benna bassa mubeere bayonjo tujja kweyagala n'obwotema